nakutegeezezza era okitegedde nti ekyatuukiddwako ekiro ekikeesezza olwaleero be basajja ba Hamas n'abasajja Abayisirayiri ayita Abayudaaya abakulembera omusajja omukulembeze Prime Minister Benjamin Netanyahu baatuuse ku nzikiriziganya ey'okulaba nga waakiri babaako bwe batandiikiriza okusirisa emmundu balyoke balaba olutalo bwe luggwa. Era ng'ekitundu ekisoose ky'ekyokukkiriziganya nti waakiri abawamba 48 okuli abafu n'abalamu abagambibwa okuba 228 nga be bafu. Ababyogera baga nti ekinene ennyo teruusuke lwa Sande, lwa lususu olwa Sande kale ku Mande tetuyitewo ng'abantu bano baddiziddwa gye baava mu Isirayiri. Kyokka ate ne Isirayiri eyimbule abantu 205 okuli abaasalirwa emisango ejja Nnaggomora egy'okubasiba obulamu bwabwe bwonna, ate n'abalala 107 abaakwatibwa mu mbeera y'emu we baakwatira bano abawambe kwega Hamas we yalumbira Isirayiri. Awo abantu 107 bali mu buduukulu, naye nga bino byonna singa biba biwedde kijja kuba kuyisa mukka mu kisero anti nabo bagenda kuteebwa. Kyokka ebyo byonna byatuukiddwako era essanyu jjereere ppitirivu wonna mu nsi, ne wano waliwo abasanyuse naye ng'era n'abatasanyuse weebali. Kyokka era ne mu nsi yonna ne mu ggwanga erya Isirayiri awo waliwo abatasanyuse, kyokka n'abasanyuse bangi. Kakati ebintu ebyo byakasavu kanyama. Naye wakati mu kusanyuka oba obutasanyuka, osanyuka olindamu, kubanga batutegeezezza omulunyampuliriza tuwadde nga ebyo byonna bigenda kutambula bwe batyo, naye abasajja Abayisirayiri bagenda kusooka kutuula mu kafubo. Bagenda kusooka cabinet, security cabinet ey'eggwanga erya Isirayiri erina kusooka kutuula. Akati batugambye batutegeeza ne batugamba nti waakiri we bunaakeerera olwaleero tugenda kuba tutegedde ddala ekituufu ekiveeyo. Bayinza okugaana nti tebagenda kusalawo bwe batyo oba sibakkiriza ddiiru eno kuyita mu mbeera efaanana bwe batyo, era nga tukimanya nti olutalo olunaaba lusigaddewo nga bwe balwagadde. Kyokka bwe bamala ne bakkiriziganya nti kiyite, olwo nno lyessanyu okweyongera wonna. Obunkenke bungi wadde n'essanyu ppitirivu, abantu boogera byabwe, buli omu ayogera kino mulala ayogera kiri. Kakati obukyaliwo bwe buno tugenda kulindirira okulaba engeri bano gye banaakwatamu ensonga eno. Naye nga bwe nakutegeezeza ku makya nti waakiri n'abo ababadde tebasuubirwa nti banaasanyukira enteekateeka eno mu ngeri ey'amakwekansamu bayina bwe baavuddeyo nga bakawulira amawulire gano nti gavumenti oba ekiwayi kye baatuma munda mu ggwanga erya Misiri kiteeseza ensi eno bye kituuseeko n'Abahamaazi bangi abaakisanyukidde newankubadde nga bulijjo si yebadde enjiri gye babadde babuulira. Kale ne bye tugenda kubirinda weebiri. Kyokka ffe olwaleero tuli ku bwetwaze myaka 63. Isirayiri bali mu lutalo n'Abahamaazi. Kakati ate waliwo olutalo olulala olubindabinda, kubanga luno bwe luvaawo kale tugeze ne lumala luvaawo, nawe okimanyi. Era tulina okusigala nga tukola kuba bino bya ntalo, imiza bya ntalo kufa base mukaaga ng'omanya nti World Report galubindi gye tuzitunuzizza. Naye waliwo wano olubindabinda nalwo kandukubuulire. Amawanga abiri, eggwanga lya Ethiopia, eggwanga lino bwe baba balibalira mu kitundu kino ekya Africa kye bayita East Africa, ekitegeeza nti tulirinako akakwate, tetuliriraanye butereevu naye wakiririranye muliraanwa waffe Kenya. Kenya y'emu ku mawanga agaliraanye eggwanga lino erya Ethiopia. Liriraanye eggwanga eddala erimanyiddwa nga South Sudan. Liriraanye Ethiopia gwenjogerako. Aliraanye eggwanga eddala baliyita Sudan. Aliraanye eggwanga eddala baliyita Somalia, Djibouti ne Eritrea. Kakati omulimu omulala ogw'okwogera ku by'entalo gugenda okulabikawo nga guno guli mu kuggwa. Singa olwa Isirayiri luggwa
tubakana butereevu n'olwa Ethiopia olutandise okubindabinda wakati w'eggwanga Ethiopia erikulemberwa musajja mukulu Abiy Ahmed. Muvubuka nno si mukulu nnyo nti kiri awo kigenze ewala. Omu ku bavubuka ab'omulembe omutebi ababaddewo ng'ensi eno etambula ate ne babaka nabo ne bagikwata ne bagidda mu mitambo. Kaakati ono agugulana ne musajja mukulu Isaias Afwerki mukulembeze w'eggwanga erya Eritrea. Mu benkumenyedde abaliraanye eggwanga erya Ethiopia Eritrea omuwulidde. Kaakati bano ekibagugulanya ngenda kukikubuulira kyokka nga bwe wataabe kuwonga nnyo. Kigambo kikwate nti okuwonga kuba kusaba, kuba kwegayirira. Kaakati bwe wataabeewo kwegayirira nnyo, mwana wange olutalo kafungula nkete lwandiddamu. Wandika nti lwandiddamu okubalukawo wakati w'ababiri bano. Eritrea ng'eyita mu musajja mukulu President Isaias Afwerki kyokka nga naye ayitira mu kitongole kye eky'ensonga z'amawanga amalala beewakanye ebigambo ebyayogeddwa eggwanga erya Ethiopia lino erikulemberwa Abiy Ahmed. Gye buvuddeko y'ennaku nnyingi nnyo olowooza ntono ddala. Musajja mukulu Abiy Ahmed ng'ayita mu minisita we ow'ensonga z'amawanga amalala Gideon Temiteewo bamuyita Timotheus. Kaakati eno Ethiopia okusingira ddala Bathodokisi nzikiriza bagoberera ya Kithodokisi era bw'owulira amanya nga Timotheus empete ye y'amanya bwe gatyo yaabwe. Kakati Gideon Timotheus yawandiikidde United Nations Secretary General Antonio Guterres n'amutegeeza nti okusinziira ku bukesi bwe balina munda mu ggwanga erya Ethiopia, okusinziira ku mbeera bwetambula munda mu ggwanga eryo, bwe balaba ebintu balaba nga waliwo obunkenke, kyokka nga obunkenke buno buleeteddwa eggwanga ery'omuliraano erya Eritrea, ng'era ebigendererwa byalyo si birala wabula okwagala okunaawuuza olutalo ku ggwanga lino erya Ethiopia. Ebbaluwa yawandiise netegeeza nti okumanya bano beetegereza ab'e Ethiopia mu kibuga Addis Ababa bakizudde nti eggwanga omusajja omukulu lyakulembera Isaias Afwerki lyakulembera beekobaanye ne bakwatagana n'abatigiriinya Tigray People's Liberation Front. Kino kibiina ky'abayeekera abatigiri ababeerye tigiriinya, era nga bano ebbanga lyonna babaddewo nga bawakanya enteekateeka za gavumenti ya Abiy. Waliwo n'olutalo kafungula nkete olwabalukawo emabegaawo gye buvuddeko, ng'era bano bawakana nga kwotadde n'okwagala okwekutula ku ggwanga eryawamu lino erya Ethiopia musajja mukulu Abiy Ahmed lyakulembera. Munnange ebbaluwa yagenze mu maaso gye bawandiikidde Guterres neemutegeeza nti ssebe ensonga zino osaanye okuzitunuulira nkaliriza ng'alagirira omusota ate nabwegendereza, kubanga ekiyinza okuva mu y'ebiraka kuyinza okubeera okulaba ebituli. Kakati mu mbeera eyo ne bamugamba nti bano abatigiriinya TPLF eryo lyejje eryabayeekera abeetigiriinya bwe beegasse ne gavumenti ya Eritrea batandise n'okuwagira n'okuwagaawaga obubiina bw'abayeekera abalala mu region oba mu bendobendo eri Amhara region. Omanyi eggwanga lino erya Ethiopia ng'ogyeko okuba nti Ethiopia ogiwulire yawamu ne federal government ekulemberwa musajja mukulu ono Abiy Ahmed.
eggwanga lino lirina amabendobendo ag'enjawulo ate nga amabendobendo gali 12 amabendobendo ago kyenkana buli limu olw'okuba nti eggwanga lino erya Ethiopia lifuga mu nkola ya federo buli limu lyetwala kyokka buli lyetwala mu ngeri n'okutuuka ku mutendera gw'okuba nga bayina security oba ebyokwerinda ebyabwe nga kyenkana nsi ejjude ate mu ntalo ze bazze balwana ez'enjawulo okuva mu myaka egiyise emabega agamu ku mabendobendo gano n'abagwa kulembera ebyokulwanyisa fogo sitowa zijjude kubanga ekiva eno kijja bo bamaze dde okukola ebyabwe ekiva eno mu federal government ekulemberwa biyu oluusi kigenda okujja nga bo basazeewo dde ekyokukola era bwe bagaananga nsi so nga mabendobendo agakola eggwanga lino erya Ethiopia kati bano bategeezezza nti mu bendobendo erya Amhara ye wali obubiina obw'abatujju obubiina obw'abayeekera ng'ate buzze n'obujulizi we buli buzze buwakanya gavumenti ya biyu bano babutaddemu ensimbi n'okubukunga n'okubukuŋŋaanya busobole okujeemera ate n'okulumba gavumenti ya musajja mukulu Abiy Ahmed kakati mu kuddamu ebbaluwa eno ekyamazima obwedda babadde tebannaddamu ab'Eritrea musajja mukulu Isaias Afwerki abadde tannaddamu nga yafuuse kyesirikidde nga muzigo mu ttimpa n'atabaako kinene kya nnyo kyayogera naye kati ebbaluwa agizzeemu naga nti abanga UN ebbaluwa gye baabawadde abasajja abo balimba nga jjembe balimba jjembe liva mu kisasaawo ne limala likuga nti nva buvuma nti kakati ebuvuma ono nayo kinga kukongojja ye ali wano kakati n'oli bwagambye nti bano balimba abawedde emirimu era batunoonyaako bigambo ate ffe bwe tutunula tulabira ddala ng'eggwanga erya gavumenti y'eggwanga erya Ethiopia yeyagala okuteekawo olutalo ate nga tuli beeteefuteefu okululwana Eritrea bwetyo bweyogedde onajjukira guno mpuliriza ebigambo bino tebitandise kaakano kubuulidde amabendobendo n'ebitundu ebikola eggwanga lino erya Ethiopia kyokka Eritrea yo yeeyawulako bweyawuzi nga bw'olaba n'abamu bano oba abatiguri oba bana Amhara region Eritrea yalwana lutalo mu 93 neyeekutulako kanzije twongere emboozi kakati mbadde nkubuulidde nti ababiri bano eggwanga erya Ethiopia n'eggwanga erya Eritrea tebali makambugu n'olaba bino byonna ebikomyewo biddamu kujjukiza kiri ekyaliwo olwaleero Eritrea egamba nti ekireetedde ono Ethiopia akasajja mu kifuba katudde mu kifuba kakute ne jambiya kwe kubeera nti ennugu emuluma tayina wayitira Ethiopia nsi nnene n'abantu abalimu kamaala naye tufaanagana mu by'omulyango oguyingiza n'ogufulumya okirabye tetuyina nsalo ku mayanja oba ku gayanja aganene kati ate nga Ethiopia ensalo yagiyina naye olutalo bwe lwabalukawo olwo kafungula nkete n'eggwanga erya Eritrea mu kugenda okwenunula nga bali bafuuse ensi eyeetongodde aba Eritrea nga ensalo bwe baneya ne emye kubanga Red Sea kwe kwandibadde Ethiopia eyitira n'egenda mu mawanga amalala eyo nefaanana abalala nga bw'olaba eggwanga erya Kenya olaba eggwanga erya Tanzania naye olwaleero batufaanana lwakubanga Eritrea wakati mu kwekutula ku ggwanga lino erya Ethiopia ensalo yakuuliita nayo kaakati buli kadde balabanga ddala Ethiopia eno tesaanidde lwe lutalo n'olwo gye buvuddeko Katonda emabega ekitongole ky'omu Amerika eyo kyavuddeyo yabadde nekikola alipoota eno netegeeza nga bwe babadde bakizudde ekitongole bakiyita US Monitoring Group kyavudde nekiga nti bagenza okukizuula ng'eggwanga lino erya Eritrea lyeteeseteese n'okutuuka okumalayo nti batendesa abasirikale abawerera ddala
babongedde kwabo be bayina. Tebakomye okwo, bawandiisa abapya, babawadde n'obukodyo obupya, ng'ebigendererwa byonna byakulaba ngeri gye batabangulamu emirembe mu mawanga agabaliraanye n'okusingira ddala eggwanga lino erya Ethiopia. Kakati ate ejje eryo terisi lya muniino. Nkubuulidde nti mu kufuna obwetwaze emmundu yavuga n'okutuusa kati Ethiopia eyawamu bajasimula bugolu. Era nga toyinza oga nti balwane tulabe, kubanga Eritrea eyo girabiraawo. Omusajja akaba kulungula emyaka 30 okuva lwe yajja mu bukulembeze mu 93 tasanga mukono naye byakoze abikoze naddala eby'obukambwe wakati mu kwagala okulwana ate n'okubanga akusobola.